olaba sente zesooka nze bino eby'ebigambo bino byebagamba kusuubiza olabika oyagala Museveni nedda bwatugamba ebyokusuubiza byantama sente bw'osooka sente wano njafuna sente oyagala Yesu kati tukole ki ngatandika Yesu yebbaawa otuyinza okwebajjira omusajja owuwo kasita owulira ng'omulokola wagamba Yesu ng'omanya kiganye kyagaana kati wuliriza nga yakamala obyogera nti Yesu yebbaa wange mugambe can I check you out olabe emisinde gy'atwala n'agira emisinde gy'abaako relationships ziri very hard ebyo byokumanyira nti bayisilo omufuna mu posting okumanya era nga bagabe bayisilo ng'okeera ng'oli obayagala mala bajjawo mbwala oli akuba n'ekisumuluzo n'akyusa ne locks ngalaba tanza omumanyira tanza okujjajja yes babikyusa osanga nga lokaji people never come about types of people who are single n'ekisumuluzo kye you are very single njogera ne mama we you very stupid you are single mama balimba babiri n'ekitabani kye sis security they propose to you you are very stupid and single. Proposing is good. Neda kulimba you're single. You're kidding. Single and stupid kale single. Uli single ate you're just single. Afe. But we talk daily. Communicate every day. We communicate every time, every day. You're very single and stupid. Dance shallow-minded. When do I know that I'm not single? Marriage? Yeah. So even though we are living together, watamale kuteka ku profile picture ya mama we. Akuteka ku screen saver. Akufule wallpaper. Nera akuteka yoga gowe kayera banze. Na ayo WhatsApp status. Akuteka ku wallpaper ya mama we. Teka ku wallpaper ya bazadde be bonna. Atala ya bazadde buka bopepa kwa. Bwabata enough neyo sengawe gwayagala nnyo. Akuteka okwo. Awuli okomanyi omudalo go ne yate yes bwoba oli kwezo level musimanya we talk every day n'ekisumuluzo kyesimanya biki tonnava ku mudalo kyaguliko nnyo in fact gwofunye n'akatebe tokuyimiriddeko ogutuddeko kuba ayimiridde sawa yonna aba ayina gy'alaga atudde talina hopes of movie bagamba oyo mama obeera naye nga kumbe ayina n'omuwala omulala gw'amanyi nkugambye balimba bonna nakusaba n'okusaba ssente maama n'owereza n'obusente gomanyi gwe wekaliyo gw'oli eyo weesesa kyokka mami abamu ng'olwo ali kumpi n'ekibanyi kyakibuuza mpozi ono yaluwa amannya nze Dr. Ssenjobe Richard tusiŋŋaanibwa wano Mengo opposite ne Masengere oba Mengo opposite ne CBS ku luguudo oluyitibwa Hamukasa Road olwanjagadde twogere ku mukyula era oli bw'owulira nga ayogedde omuvuvumira aba ategeeza mukyula gulimu ebirungo bingi gulina laxative benefits omukyula ogwo gulina natural alkaloids guyamba nnyo engeri gye gulina laxative benefits okugonza mu lubuto ffe twakolamu akakebe ne tukayita akasiya abatafuluma luno lweyo lwa mu lubuto kakuyamba okukwera n'oba ng'ofuluma bulungi guyamba nnyo ku hania gwatawanyizibwa H. pylori kozesa amajaani g'omukyula funa akaddo gy'ogeekuliye ku Biva Organic ojja kuyambibwa akajaani kano akakasiya kalungi nnyo kendeeza amasavu embuto ennene bwonna ajja ku Biva Organic n'ogattako ne green tea ojja kuba okubya ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu. Bikuma kukala yengo wenda ali kuki ngali kugundi kukala nacho kati tunaba tunabajjawa betukakasizaako nti byerusa kituufu ng'ategwa bitundu oli muddugavu kitegeeza naye wasigalira kukalayo wabitya ebizigo byokya byokya mukoa bitya so atunda ebizigo togira baddaali efunayo obuwala nga bulungi onjukiriza ddaali golwedde kalina enviiri nebajja ne bagazi ina ebizigo bikola enviiri n'obyesiga ebikebe bina n'obikuba wali nga toyina nviiri nga toyina nviiri nolaya nti bwe baafuna
Already yalikola ki? Yagira. Pakistan kotadeko. Welcome to YouTube channel. Oludde okukola olaba werabira nobba werokamini. Oludde obwaddewa wali wabulira wa mukwano. Wambeerako ne banaye sometimes bintwala zona YouTube nze omanyi anti bagamba ino oteka evidence olusi bidnema. Ate gwe tobiriiko. Kati zontegeera. Toli under pressure. Thank you. By the singa abantu bakimanyi. Nze ntekayo in my own time, like I don't can't work under pressure. All right, mwasibye mtya mwasuse mtya yenze mna Uganda wa mwenze naga nga we smart nze we na naganyo genda kucheyo waganyo genda kucheyo ati munaga abantu bagenda kubye mbwe ndi munafu nze muntu asooka okwebaka munga sinnakola mulimu kasooka empumule munjoze ebintu agwa bajja kukomyawo banna Uganda we abafirika buto tomanyi kati nawe doyini obere unoga kasooke nebake mbwe nazuukuka nga nkola kasooke empumulemu yefa basooka obumulanga tunnakola sooka obumulanga tunnakola abalala bawumula bamaze okukola gosooka obumula bunafu bwendiko sooka wumula obunafu bwendiko bungi nnyo ne waba mukazi njagala nga olwedde olubuto aluyina sina manyi gakola lwange ndize mukwano noonya ssente onoonya ssente kati omukazi akuzaalire azaale mulala kiki kyotegeeza ssente tutandike nonoonya embuto gwe kenyini watugamba sex is life ate kati wuyo ogamba ate kati sina maanyi lubuto okay so basically ogafuna mukazi ajje waka already gana n'olutore nga lwani simanyi obene ng'okola bukozi yes kati what is going to be your role okumulabira omuwa sente n'olubutore that's how lazy I am the only thing I'm focusing on this year is money negwe omwaka gwekuti nokimanyi omwaka gukuti waliwanisa ku resolutions nedda nagamba nze okuswalira mu June ko batugamba January eno zibuze mu January tizi June olina tizi June do you have money half ya you don't tizi okugamba nti bana that's why I've remembered but we get ku mwaka ogudduka omwaka already guli wakati tegudduka naye gwe kutte mugana teguli mu yadde eki omwaka teguli mu yadde olusanvu nze sibitegeera wabayina sente gobanja watandikira okubipinga otya by phone user batandise noweereza SMS enkutidde zino ezagundi zino SMS zino ezoweerere SMS oba oli awo ngagambye bannange ebintu bino omwaka gutabuse mwaka gwena kuggwako otolina kyolina by the way bino bagamba this year I'm going to do this that's why it's better ndozo yogerenga ngenda mbikyuse walika nagulawo kapeti nentekawo tii ewali make my own business make nengisazaamu nentekawo mind now I mind my own business yes ebintu bikutabuseeko ngenda mbikyusa mpolampola ate wonna yamuwini landi nojjako ntekako obakikati ogisazaawo landi simwawo ewali live happy life ogisazamu nokoma ku live beerawo bubeezi sibigana I understand so basically eba biganje don't beat yourself up omanya abantu bagamba akali banange and by then bagamba it's fine osobola owanika babiganye ngoba oyaga wanika ogambe bana ekino kiganye no akategeza tugabe bugambi guno banga ba motivational speaker batwaddeko towanika patience no longer pays muganda wange it pains bintu byakyo it pains instead kati obugumikiriza buluma tebukyasasula so live life nga weri kati beerawo bubeezi kulya okitegeera nti kati sobeera wanino kati nze naliwo kati ngekigendwa kyange kyagula motoka kati mundabe resolution simanyi nakyengenda lyakyo inze ngenda okugula emmotoka zikola naye nze saazikola natunaburize nga mukama katonda kasompa obulamu bwe bati for the whole year nze kasamba nga ndi mulamu mbera ezo newendaba nga nsoma nze nazanyira mu kusoma nze because I told omusomesa namugamba nga mukwano tonfiirako all going to die kyekyo tonfiirako so ina tugenda fa we are dying so I know it. Yes. To live knowing that you're going to die anytime. So
bw'oba olinamu sente entono nga ziganye sente entono ezitamala kizibu kyo zirye teweesibaako sente entono gye emitwalo ebiri gy'okulidde gijja kutta ojja gwa mu labbi balowooza okola ki olinamu bakube ng'olinamu 2,000 zirya sente sente entono zikuba ebisiraani nze siteeka mitwalo 2 mu nsawo yange nzirya ne zivaawo n'otandika okusabiriza nedda ate nsaba mba ndi awo nga bankubidde basiponsa kati nina ebizigo byange ogenda kukola wooti kati nina mbadde njala otunda ebizigo naye nina bizinesi gyesikozi kati ebizigo otunda biriwayo badde simanyi obeera kuneno n'olanga commodity n'olanga ekintu mukwano ngalakanyi tokikiririzaamu oba olyawo n'olanga abalooni n'olanga abakola ki kati munaye naye bambi totundanga ebizigo byekweyusa nti abasajja mukwata mu bizigo ennaku zo mufuba bambi okwemyusa mufuba okwemyusa abasajja oba mufaki anti a man can do, a man can do better, but how man can do, a man can do better. Sajja yali akustrippingiddemu sajja ejja akustrippingiddemu abaffe mbiraba mu movies abejejanido naawe nwangi yes so omuhaya mugendo gamba come and strip for me no don't hire kwata kuwo yennyini nomugamba strip for me lwaki oyonona sente gambe bro nomugamba strip leero pam kaneti kankakali wali kakutuuka nayambala net kati nakolamu bwat nolaba nakunyereza mu ojjatya tyakusinze n'okuzinza he will turn you on better than you even ngoro kishinga tamusasulanga I don't understand otamusasula ajaba akola charity because you also do it I don't musasula because you also do it so it's like literally putting me in the mood women never ngo musajja nemala ngo musajja ndana ko women no women it's okay they even say kubera malaya ukisenge when it comes to your husband yes that is okay na man okweyambula omusajja ne yambula nani ko kunyanya akabina sike sibwe bukaluba ya ne waliwo abayina obugonda twekolako ne makeup mbala kuluno twesiga kumwa nosanga mudabula mwinga ngandi busy nebyula obokateke balabe nawinanga emirembe jimuwedde baby I have this but kana agenda nenga emyaka gyalina 4 ameze mbalabe nabuuza okuva yaweze emyaka 2 abadde ameze mbalabe naye amangu agafuuka baby nakubuusa agenda kana avaawo so God, don't worry baby that's it ikubuuza n'okubuuza ntolina ku hand lotion yes they want soft finger ata abakazi naku zina bageera nnyo abasajja ku ngalo nti luli eri ebintu byali byabakazi byabasajja byali byabasajja kwatako ku ngalo nazitoya waati kati naku zina n'abakazi babikola kwatako ku ngalo nalaba nga tezisanyusa takutwala kwata ku ngalo bati nagamba zino zinalabika bulungi takutwala ayina eba turn off luli eri emimwa abasajja be bagikebera ngaawo kina emimwa emirungi naku zino basajja wengenda nendaba wano ku TikTok ng'omusajja ali busy bamuteekako eyebrows ng'ali busy bamuteekako eyebrows ng'omusajja ali busy buba mumyusa mimwa mu pink lips kati pink lips ziyamba ki anti naku zino abakazi mwayiga otukebera mbuba kaza okukeberaga egyo emimwa gy'olina nedda mukwano genda weekoleko omukazi ayagala pink lips wanti pink lips baagala engali eziri soft ezigonda tobeyanko nekyaliwo nakuwanira omusajja alina engali ezigonda bannange namukutteko nga bugonda omusajja alina pink lips luli abasajja abalungi baali beeru abasajja abalungi baali beeru kati abasajja abalungi baddugavu abasajja abalungi baddugavu I was talking about my mom naye mami mutabani wo omuto nga addugadde nnyo nangamba mwana wange munaye mwana ye mwagala nga muddugavu mwabeeru mungasizzaaki yaŋŋambye temulina magezi yadde ebbanga limubadde nange temulina kye mungasseeko kankuze akagongolo kangaako tomanya munaye ke kanaavaamu ekiramu nemanya awo ffe batumaze batuvuddemu temulina kye mumugasiza tetulina makulu because my old mweru kati nange sirimu nnyo naye okitegedde yaŋŋaye tetulina makulu omuddugavu nnyo naye ayagala kati ayagala kalya yaŋŋambye abasajja abeeru tonyongera abasajja abeeru mbu beeyongedde osiriwala nane gwe nadde njogera naye yadde mukazi naye yaŋŋamba abasajja abeeru era neewuunya abadde ne beeyerusa naye ngamba mufa ki n'okweyerusa brown men naye by the way don't know but okusinga ku kyenda byabasajja abeeru tebatunda
ate batunda dera ne unyaba kwata mbizigo mpozi bakwata mukubanga bali mukula chi people you don't selling bizigo oba babikwata mukwano ne bobo bitunda ngoli musajja so era bikwata funa yo omukazi omweri omutekewo yes tochikola totunda you don't sell toyina makulu don't sell anti baba baluza they will be attractive. Oh God. Yes, white men are no longer attractive. Black men are ate no bagattako n'obutamanya luzungu abasajja ye lusiza tamanyi luzungu gana kati naawe gwe zolo adabanye ofunye omuzungu abaana b'emunyonyi bagenda kutusanga bayoze boogera n'omuntu ategeera ekizigo wakikwatamu ng'oli school drop out oli musiru ndeka kitokota getukaba kati getulembe katwako gakomba tukoye tubonyebonye nnyo omwana yaŋŋambye ekiri mu relationship kitokota ozuukuka n'okuba engalo noddawo ne weebaka waliwo yaŋŋamba mbu bw'omala omwezi mu relationship kola party tukonze ne mama is it that bad? Yes, by the way it is that bad? The buzz are very low. The buzz are very low. Too low like that. The bar is too low like that. Like mukaba no kukaba. Katika chichi. Tekeza omwana yangambe. The bar is too low. Chokuva mwezi gw'okubiri mpaka kati yaweereza message. Okuva mu Feb. Mpaka kati yaweereza message. Yaweereza message. Olinga aziddamu. Oli aziddamu oba bwaziraba konya ddamu emu. Omanye abakazi bemukola nga bamugamba kubakowana. Kati oli omusajja byakola. Yangambi muganda we but don't struggle tebakuza bona n'oyo muntu let the ship sink omanyi love bweruma obeeri ato libbira lireke libbire leke nawe ogezezaako omanyi love bweruma J10 kati waliwo yapadde message yesterday nga yakatumuyambe abadde mu relationship n'omuwala 5 months mukubanga akolera wala long distance akuba abasimu Eva gabera call waiting nagamba ono kirabika nkitinga ko bwe yakomawo weekend nakwata essimu y'omuwala najja mu simu card najiteka mu yiye naddayo safari alinda mukubira yenayina to prove the whole week no one called ne bamugamba katola muno oli musiru omuwala ne kati takwata masimu ge ne kati taddamu messages ne simu card alinga yajimulekedde kubanga yali alina kana anyway abantu balina simu bbiri byalina enamba endala kale gyabeera nayo ndoza mukasimu simu akalala nga isika WhatsApp so natwala eno ebeera busy nnyo ku WhatsApp eno but kati kyenjagala why would you kati kyenjagala tegeeza oyo mbuuka oba omusajja you're very stupid. None abadde myaka myaka 34 nze kugamba ebintu bya relationship 34 omwana gwaliko wa 23 ati bwayagala tebatuwaamu abo kasita abanga yazaalibwa ng'olina omukazi gwa 2001 mpaka 2005 okumuwangaaza omwezi ogenda ne ku ndagu muganda wange akukuula ejjembe egy'emyaka bali jampi nabangambye ezo emyaka be bagenda mu ssabo be babba abasajja batya bawala bazibu nnyo very very harsh people be balimba emyaka si bakazi bo balimba n'emyaka yes balimba emyaka bw'ogenda okulaba kati n'omusajja mulagwe bavumye bambi omusajja yagambye 34 years omuwala yajja n'amugamba bulungi yamulimba emyaka ye ng'amanyi omwana mukulu bamala okubeera bonna for like 2 years agenda okizula omwana nakuweza 17 neŋŋamba tufudde Gen Z yo yatabukidde bana Gen Z sikitegeera Gen Z ekitabukidde awo luli eri twalaba omwana nga twalaba omukyala yali akuba omwana we emyaka 12 olw'okuweereza abasajja amabeere namugamba esimu nakuwa yaki naye kati oyo ye gwamusinga Gen Z nga tanaweza myaka 2 don't give that full a phone tera ndoza bwendaba yes I think it's better. Don't. They're always on social media. They're young kids. Bana bato nyonyo. Era baya nze we mask calling away bati wana TikTok. I don't see taking sitwalibwa na mwana muto gwenda byazinga nyirira bichi. They're very young. True. Bana bato nnyo. Bana utusanga mubalaga nina agebei. They're very young. Siza kugambye holiday bwetukawe bati netuka tweraliikirira
emitima ne gitutunduga fenna emitima ne gitwambuka abasajja mutya anti omusanga mu balangolo za myaka 25 kumbe kali biro 18 kali wali kali yatolose waka buno blandi kid bwe bawe mmotoka abakazi waka ne batya ate nabo beera wali tukomawo yes abasajja bamwe abakazi bambi ne babeera ku bunkenke okitegedde ate ng'ebyaddala buba bbira ddala nno kati okuwangeza relationships mweno generation ya Gen Z tugenda kola batya we stop dating we mind up this is oli is survivor for the fittest bw'omala omwaka linga abali mu Titanic afuna akaato yadduka wafuna akaato ng'olwowonye bw'otafuna akaato gw'omanyi ate baagala ebyenfuna ennaku zino bino ebyokugamba mbuno sente zifuuse sente mu bufumbo wali muganda wange kimu 2 sente abantu bakulembezza omusimbi bw'omukwana leero nga yatandise that very day by the watandikira leero ninyo wabboda nga yateekako n'akapande ku elementi ye we nali sinnakukwana wali tolya ngamba nayo n'obusungu ani yazimusaba waliwo yatugambye wala ne bamuvuma mbw abasajja bakoye ekigambo kya mpeezaayo sente enjala ennuma atugambako katutamye nigamba what do you want us to tell you these women who date for food naffe batutuuse mubakoye food gwomanyi omukazi adeetinga olw'emmere enjala eba ennuma gyeite bulijjo badde neeteeka mbojja n'onkwana ne nga bagyeite omanyi akasente k'abakyala mbajagala akasigazi ne ngamba kankuule ku gyeite ate no balina negundi n'options ssebo kubira nagamba but I've cooked food here naye nze ndaba mbuli ate sikyayagala jirya I want to eat out ogamba naafuka oyina ssente mmeka ezikuliisa out abaana bafuuka bakondakita kimu 2 mpereza ku ssente ekimu 2 nsaba ku ssente bannaye ku ssente n'omugamba gundi tuli mu taxi kika kyeno ate bwewabo ekomawo ntere engiveemu nomugamba mbu n'omuyita out nakugamba mbu ye talinya boda talinya taxi ngayagala uba siya bbeeyi kisinzira wana gyemulaga naye nagamba ng'alina ne option nagamba bino byenfumye I want to eat out but I want KFC as in specifically kulya kyenjagala oli oba se kyonga ku pizza awo something like that naye eto kyenjo ya then you ask yourself nosirikirira nobikubaganya munoga kati oba ono namusanga ddi oba nali nfaaki omukwala omuntu n'ogamba nagamba waliwo gwe nabuuza nti ng'omaze okyogere amazzi oyangamba ebizibu ebimugamba are you good nagamba yes I'm good nemugamba you told me you have your dad right nagamba yes I have osooka kumpa ku namba ye kubanga kino kisusse ekyokusabisa sente nga kisusse nedda mukubireko atuyambeko atukwatireko atukwatireko wesisobodde annyambeko kubanga omwana we asobba nga yamundekera nga simanyi bakusabiriza nnyo kisusse waliwo ekintu ekisukka muganda wange omuntu asaba ddata omumanyi akulemerako wali okozeko ku ddata ono wagundi yono watugabane wali omukozekoko nga wemba mwekyanze nga yakugjeeko jjukira nga you're basing on him yes nga wemba mwekyanze small annoying nga nkujjayo lwakwanza saabajjangayo kyenakolanga I used to exist that data agweko jjukira bw'omugjayo message wali ebekola ki ebejjamulaga kati make sure data mukozesa on purpose agweko ate waggwako I spent 3 days nga totaddeyo nga siteekako until I come back to you know obera ku masaino kati wanzijeeko nga asakujeko just tetunateekako data linda tunateeka n'ombuuzi oyinamu oteekeko tuba oyinamu osooteekako obwo and you have fun but for me I'm not putting because bade sinafuna ku sente za data jukira ntosateekako obudata butono nga wataddeko omuntu olina teekako mungi so that omutwana naye tomanyi bya streaming nga tomanyi byalaba kategedde omwana nze ate okusinzira nateeka omuntu ku gundi ku data wange
nengenda musachi baye ya Google nga badde alabirako pornography atwala data nambuuza lwaki obadde olabira pornography wadde alaba poni bwogenda musachi bar nemujjako nga sijja kuzzaako genda wodibyakyawo omulabireko ebyekisirusiru tumabulengana okulabira pono manyira kasikyateka abantu kutega bano oyo yanjigiriza anti buddata mba nakabutekako nga budduka ngola obugeezi kumba obusiru ali kusakiba ataddemu step father step mazi obusiru obumujjudde ali busy alaba ebintu byekisiru ku data gwataguze data gwatalina I recommend you people mugule data omukazi akusaba data omukazi akusaba mbwenjali ennuma airtime mute badde nsaba omugwire ku voice bando muleka amanyawo temugenda vawe muli mbona n'omusajja abipinga n'otya omusajja nakubipinga omulabe alisi kyakubira airtime aweddeko naye nga ayogeddeyo ebigambo bina it is understandable naye muleke oyo naye future with that fool I know oyo wa airtime before I call someone soka kebera data gundi airtime gweninako oba kwali osegeera than calling someone one minute oba kagamba hello mbwa koleki ate uyadduka zino konako mwana nagira yamalira data kate netuge omuntu ananagira mulabe dduka ate mutyenye manyi ekisiru mutyenye ebyo tebimanyi wallahi twabanga ku kigambo halo ng'eddakiika 4 zigudde wali kwe mutyeni nentya ate ng'olwo ye enyumirwa nno nga anti bunnango ino muwa obudde tetolina munyiiza Hanifa yali anzise bwanti bwanyiga ate bwanyiga ebigambo bibulira ddala olw'airtime ayongera okudduka kulw'obusuuka talina okubeera patient ayina bba mu good mood kano face ngokweta kwa face na munyiza ino kubolu nabadde nkuku olonga ali ku kigambo nabadde nkukubira tayagala mumalirayo joko mumalirayo ebigambo anyiga wogambira nadde nkukubira nga mumalirayo ndondo wozambireke naye ne time adduka n'okugamba ndifa balirira ya time oba tubiyogere mu message nangamba nedda message mbadde zimanyi kyenva kubidde naye ng'ekyo muganda akyogedde mu dakiika 4 era na making sure ya time gwe nateekangako sisuka wa ssaawa dakiika 6 banna ate nno ngamba mwogedde ebigambo mmeka 10 nenga yabakulaga nti ayogedde w'omunyiriza muganda wange bigambo bigenda kwesiba ya time yeyongera okudduka ate bwe mutye tebamanyi ebyo nti gwoli naye ku simu anifaananaagira tebabinaako yadde n'akamu so naira bazaveredo bali eyo mu relationship they are begging for minimum wages oba kati kubireko oba kati sebo mkwano nga yapeza screenshot yagambye kivuka should I call you nekimugamba no I'm playing the game nai do I need to nino kusikinga permission okubira omuntu gwenjagala kutidde the boy is very low mugana into that extent namugambye let that ship sink let the full go muleka agenda kumanya nchaza game soko ninde kusanya for permission yes sema olwa bangamba nokugamba mukubira ekiro nakugamba daga nokwatekera nagamba you called me at night I don't wa mkwano gwange no yali era ba mama mukoze kyamaanyi nnyo batabani bammwe ne bala bammwe nnaku zino kati balimbira mu mannya gammwe omwana yasevinga ku namba yasevinga ko mama namba y'omusajja mama just kanjogere ne mami katono nafuluma agenda ayogeremu ne mami omanyi kati ku nsonga z'abazadde we don't intervene ne bw'aba asituseewo oyo omuleka kimbibiri kanjogereko ne mami nafuluma mami yaweereza message mami ogenda okuzuula mami ono yagamba mami akuba essimu ku makya mami ali ku kitanda kiki mami akuba essimu ku makya mami oba oliawo mami akubye ku 4 mami akuba ku 8 mami akuba ne ku 5
Kamba mami aliwe watu. Yambuza mami ali mu nsiiki. Nti wali mu Uganda afaaki. Afaaki nga kubira nnyo. Kumbe mami mulala. Nafune namba ya mami. Gwali olwo nga mami bamukubirako. Mukubira mami ng'eddoboozi lya kisajja bitya. Kati ne kino kyakuba kigamba mami. Hello mama. Agenda owulira ng'agamba hello. Ani ono, who is this? Kirine kimbuuza sigwe mama wa Jessica. Sajja n'amanya agudde mu mbi kaweddemu. Nga abadde alimba. Kaweddemu yali alimba. Ali eno. Tyaba byebintu byebyo. Kuko gena tambula. Now we have state meetings. Police. State agent. State meetings. Anti Kasuku state agent. Okay. Nine okubira ku mama. Mama eddoboozi lya kisajja. Baba savingako daddy. Na oli yavuzenga daddy. Natikako n'akafaananyi kakahaji anti tatawe ng'agamba Musiraamu. Ngatikako akafaananyi ka Haji bw'ati. Kumbe Haji. Nga mukazi bitya. Mukubira ku Haji daddy. Ng'eddoboozi lya kikazi. Yes, hello. And who is this? Nagamba sigu. Sigu tata wa Peter nti. Nagamba kumbe bulijjo. Oyo naye n'amanya nti kaweddemu. Kaweddemu. Omaye ennaku zombi zibaaga. Nana. Oyenda leero. Nuyindija. Bakwata muganda wange. Ate baze bakwata. That's why oli yagamba wakiri osevinga nga statement. Erinya lisevinga lagamba ono. Bili mugundi wa kasasiro owegundi. Ibula bikuta. Ne kiva wali no kiraba nti. Yes. Ate chovala mazenjagala nnyo omuntu okubba essimu mu loudspeaker. Teeka mu loudspeaker. Teeka mu loud. Muganda oyo Haji muteeka mu loud. Haji kitokota. Kitokota. Abaana bakambwe. Mbu Haji kitokota. Wewe mukwano yangamba buno the bar is very low. Boyfriend wa bayenda amulaga. Gamba now this is Emily, the girl I told you I was with last night. Hey, she's the one calling. Yes, let me talk to her. Going to come. Ngana wokiriza. Ngenda kujja. So we are that desperate. Yes. It's low like that. Wali yaposi omusajja. Omusajja namukana mugamba bijeyo ku mulimu tebabyagala. Ku mulimu bangambye Mbwebete babyagala. Bosi baffe tebagalanga batusinga ku social media. Ze bangambye bukasta o postinga oba no commentinga. Oli naajijjayo comment yo no likinga da. Oba na deletinga gundi ng'omanya. Oyo ayenda. But by the way mbakubizo postinga abantu. Nze munange nja muteekanga igolinda mufune. Gyo omuntu muggala niyo gena mufuna ddi. Nchanonya. Wegafuna Yesu. Nonya sente. Olaba sente zesooka nze bino bigambo bino bibagamba kusuubiza. Olabiko oyagala Museveni. Nedda. Bw'otugamba. Ebyokusuubiza byantama sente bw'osooka sente wano njafuna appetite. Sente oyagala Yesu. Kati tukole ki? Ngatandika Yesu yebbaawa. Otwise okwebajjira omusajja owuwo. Kasita owulira ng'omulokola agamba Yesu yebbaawa. Ng'omanya kigaanyi. Kyagaana. Kati wuliriza nga yakamala obyogera nti Yesu yebbaawa wange. Mugambe, can I check you out? Olabe emisinde gy'atwala. Nagira. Emisinde gy'abaako. Relationships ziri very hard ebyo byokumanyira nti bayisilo mu bifo yika omufuna mu posting. Sebo okumanya elanga bagaye bayisilo. Oluddewo mufuna. Ng'okeera. Ng'oliya. Obayagala mala bajjawo. Mbwala oli akuwa n'ekisumuluzo. N'akyusa ne locks. Ngalaba tanzo mumanyira tanzo okujjajja. Yes. Babikyusa. Zikyusa. Osanga ngaloko aji. People never come about types of people who are single. N'ekisumuluzo kye. You are very single. Njogera ne mama we, you're very stupid. You are single. Mama balimba babiri n'ekitabani kye. It's security. They propose to you, you're very stupid and single. Proposing is good. Neda kulimba, you're single. You're kidding. Single and stupid kale single. Uli single ate you're just single. Afe. But we talk daily. Communicate every day. We communicate every time, every day. You're very single and stupid. That's shallow-minded. When do I know that I'm not single? Marriage? Yeah. So even though we are living together, watamale kuteka ku profile picture ya mama we. Akuteka ku screen saver.
Akufuule wero paper. Nera kutekayo gagowe keyera banze. Na ayo WhatsApp status. Akuteke kuwa paper ya mama we. Teka kuwa paper ya bazadde be bonna. Atala ya bazavu buka paper kwa. Bwabata ba enough neyo senga we gwayagala nnyo. Akuteeka okwo. Awuli okomanyi omudalo go naye yes bwoba oli kwezo level musimanya we talk every day n'ekisumuluzo kyesimanya tonava ku mudalo kyaguliko nnyo in fact gwofunye n'akatebe toguyimiriddeko ogutuddeko kuba ayimiridde sawa yonna aba alina gy'alaga atudde talina hopes of moving bagamba oyo maama obeera naye nga kumbe alina n'omuwala omulala gw'amanyi nkugambye balimba bonna nakusaba n'okusaba ssente maama n'oweereza n'obusente gomanyi gwe wekaliyo gw'oli eyo weesesa kyokka mami abamu ng'olwo ali kumpi n'ekibanyi kyakibuuza mpozi ono yaluwa omanya toliyo nazaala takumanyi na yadde nazaala takuwulira nga nako kati nga ateeke n'essimu ng'abuuza ono sige twisha gwe waŋŋambye nga kino kimugamba nedda oyo lake ng'omanya omupiira gukyuse oli ota mwana wange nakwagala nnyo banna naye webale ebbeererawo mutabani wange olijja n'ondabako kumbe ayagala ojja omushoppingire mushoppingira olwo ayagala ojje akulabe fa identity amanye gwaluwa yes kubajjukira bonna baaba amanyi oba okategedde naawe ajja kulaba amanye alekerawo buukabuuka bwati so olusinga omudala mukyaguliko nnyo nze badde manyi if they give you the proposal of the ring you're taken because the ring is security don't kimanyi proposal no nga tumayiza wala wakawala omukazi gwalabye omuwala basikumya byabadde bituufu ku TikTok awo nga mbu yabadde mu some mall somewhere but I don't think it was a Uganda thing anyway simanyi balabambi n'afukamira awo omukazi yafukamira awo yawo tuuse afukamira for some minutes ng'omusajja ganye yaganye ogiteeka yaganye yase namugamba after sendoze bamugambye nakaba pambi wakiri mu namuyimusa bulungi nempeta nagana ogiteekako nafuluma namugamba Twelve flags alabika alaba nnyingi manyi mwe basigadde mwagala zaaladdu fulaga mwagala zaaladdu abamu tebakyalina na red flag basigadde balina red carpet omwana omulabira kati osobola gitwala propose ring omukazi nabadde afukamira naga Jaden please andi kandaba tosalawo I don't era anti anti wuliriza it's not that I don't mbasi kwagala naye obumanyiddemu kiba kiraga nga gwakoze nga gwampasizza yes mbasiri musajja ssebo olwo ki kiba kiddako oba gwagenda oboggola mu maka anti gwe yantekako eki ate nga nja kujjukizanga oba okategedde kiringa mukazi kwekwanira oba okategedde bamanyi nti bakwanguyiriza basajjaabo tebanyikwana mukwano oba toyina se manya bakumaze yes kasakwezayo message bbiri osegeera n'otandikawo flatinga flat nokkiriza amanyirawo yonna tamanyi useless kazi wawagamba kunomukkiriza mangu ago osegeera desperate people are no longer there desperate people we are not desperate for marriage we no longer even want to marry ositegeera mpazi wakaga tojjako ne bako ne baseka ne bakadera akaana mugenda kumbajjamu olubaawo naye nze n'obufumbo tuti bwe siiwe zaana muganda wange sivaawo sigenda vaawo naye ambye okubya engatto y'amaanyi akagato nayiga okwetega ngenda okwetunda anti sente nabagamba for 3 stages of breaking Notikali engato najiraba. Obo kategedde. Mami nagamba ononga bwa ngato oyinamu nokwata muka iPhone 13 ne baga yes magine nte kwata kushwapula kati mfunye wentandikira. Nawe okwata tekino agenda tandikira wa beti. Era Jackson yagambe daye bwa isejo wavu. Agenda tandika kwetuna wasala. Prostitution is the next level of getting money. Sell yourself. I know. Yes. Quick money. Yes, abalo kuli kama katonde bajja alisasula. Katubona bona wetu singa tinga yasasula ko lo singa yasasula. Twandi badde tutya. Oza singa twafadda.
yatereka kupenda kola ndeyo ye munange ngenda party kale so party ngetale jenda zewe bitanyuma nga ngende ewalala bakuba jendi mteka ttaka sisa bayade nakataasa kaje ogenda wa chicken bwe bitakunyumira ngogenda walala nganvayo ngende walala kati walo plans endala somebody's like what was bebera ku TikTok ne balanga mulero tulina party nobody sibimanya bimanya chicken gundi agirangidde emyezi kati 8 sijimanyi ndoza ajja social media obeera okolako ki nze ndaba mpitako bisi okakasa I didn't know about that by then because we waliwo drama ngaasigalawo okay kali for you yotetegerekeka